eggwanga lyetooloddwa amawulire agagambibwa okwekuusa ku bulyake n'okubulankanya ennyo ensimbi y'omuwoomusolo mu palamenti y'eggwanga ekyawaliriza n'omukulembeze w'eggwanga okuggyayo enjala ku babaka abamu n'abakungu ab'enjawulo ku bigambibwa nti beenyigira mu kubulankanya ensimbi. Wano Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi mu ggwanga Dr. Moses Makandi Mukika agamba nti ebikolwa bino bivudde ku bazadde ewaka obutafaayo ku maka gaabwe ne batabangula baana ku mpisa n'eddiini olwo abaana ne bakula nga tebalumirirwa bantu balala n'eggwanga lyabwe. Charity begins at home. Until we establish the norms at home, tuddemu ku nnono ne obuwangwa bwaffe kijja kuba kizibu okugyawo corruption n'ebirala byonna kubanga byonna bisibukaka. Bino Ssaabalabirizi Mukika abyogedde bw'abadde asibirira entanda ssentebe omujja ow'olukiiko oluddukanya ettendekero lino alondeddwa Dr. Dalton Elijah Segawa era n'amukuutira okukwesa ekkanisa y'Abadiventi ekitiibwa. Twagala okumwagaliza emikisa gya Katonda nga tusaba nti Mukama amukulembere amukozese okusobola okutwala ettendekero lyaffe erya Bugema okuva we riri okweyongerayo mu maanyi. Leero Vice Chancellor Moses Mukika abadde akwasa ssentebe w'olukiiko addukanya ssettendekero nga bamwawula ku ba trustees ng'ekitongole ekitwala ebyenjigiriza ebya waggulu ki National Council for Higher Education bwe kyabalungamya ku ntambuza ya ssettendekero ono. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya Bugema University omujja Dr. Dalton Elijah Segawa asabye gavumenti okukwasizaako amatendekero gano okubakenderezaako ku misolo egigaggyibwako kubanga kiyamba bannayuganda. Waliwo emisolo egiweebwa private universities ate nga bannaffe olaba nti gavumenti esasulira abasomesa era ne wabaawo capitation grant oba obuyambi obuweebwa institution zino bwe baba nga bakola developments ngeza library oluusi tusanga obuzibu so nga tufena tutendeka abaana ba ggwanga. Ono abayizi abagenda ku matendekero aga waggulu abasibiridde entanda okutwala amasomo ageekuusa ku by'emikono kubanga biyamba abayizi obutanoonya mirimu nga bamaze okusoma. Kikulu nnyo okutwala essomo ly'oyagala ly'oli passionate ly'owulira nga liri kitundu ku ggwe. Bateekwa okutunuulira katale ebweru si kunoonya mirimu naye ofulume nga waliwo obwetaavu bwo aidha mu kuyiiya oba mukozesebwa olw'okukulaakulanya eggwanga naawe ng'omuntu olw'enkulaakulana. Tetwagala abantu kujja wano baveewo batandika okubba ssente za gavumenti kitegeeza omutima tetwagukwatako. Tetwagala abantu bano batandika okukaaba nti obwavu ng'asobola okwekolerawo akantu asobola okulima ennyaanya ku apatimenti ye. Sandra Nabaggala ne Tony Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze. Omubaka wa Amerika mu Uganda William Popa